Obwakabaka bwa Buganda olw'eggulo lwa leero bukyazza abasirikale okuva mu ggwanga lya Nigeria n'abayizi abasoma obujaasi okuva mu ttendekero ly'amagye li Nigerian Armed Forces Command and Staff College abakiise embuga okumanya ebyafaayo bya Buganda. Bano baaniriziddwa omumyuka Soko wa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Agitwa Akawasi Kigongo ssaako minisita kabinenti olukiiko n'abagenyi Oweekitiibwa Noah Kiyimba n'abakungu abalala. Omumyuka Soko wa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Agitwa Akawasi Kigongo annyonnyodde ekigendererwa ky'ensinkano eno. Kisinze okubaleeta wano baagadde nnyo okumanya engeri gye tukolamu okulaba ntutumbula ebyokwerinda mu Buganda ne Uganda. Bano Oweekitiibwa Kawase era balambululidde engeri ebyobufuzi eby'obusambattuko gye beeyakusa mu Buganda okutuuka weeri kati. Twafuna akayuguumo mu Buganda mu 1966 nga kaava Ssekabaka Muteesa II bwe yafuuka pulezidenti munnaffe Obote ye n'asigala nga prime minister. Awaaliwo okusika emigwa nga kwavaako ne kabaka waffe okugenda mu buwaŋŋanguse. Awo oyinza okugamba ensasagge mu Buganda ne kubeerawo ebya insecurity byatandikiraawo mu 66. Olwekyo tutandise okulaba Buganda nga yeenyigira mu kuzza emirembe mu ggwanga egyali gitabanguddwa nga omulangira kati kabaka waffe yeenyigidde mu lutalo. Oweekitiibwa Kawase bano era bategeezezza obukulu bwa Ssaabasajja Kabaka eri Abaganda. Ffe tuggwayo ffenna n'amaanyi gaffe okulaba nti wali kikwata kuki ku Ssaabasajja Kabaka. Tujja mu bungi bwonna ne twetooloola ne tuvugiriza Namulondo kubanga ekimukwatako tuba tusaanawo. N'olwekyo ekyo nkibalaze nti obumu bwaffe ge maanyi gaffe n'okukuuma Ssaabasajja Kabaka. Bw'atyo bakuutidde okutumbula obumu naddala mu bavubuka kubanga yemu ku mpagi ssedduge eziyamba amawanga okukuuma emirembe. Twakisalawo nti bw'otakola nteekateeka y'abavubuka bajja kukulya ng'oli mulamu. So abavubuka buli kye tukola wano pulogulaamu yonna ezikolebwa eMengo wano mulimu ekikwata ku bavubuka, oba butonde bwansi oba byabulamu oba byansoma oba byamizannyo bavubuka. Akulembeddemu bannamagye bano okuva e Nigeria Brigadier General Nuk Oguli ategeezezza nti bakimanyi bulungi nti emyaka 4 Uganda gy'emaze nga teriimu busambattuko kivudde ku nkolagana ennungi wakati w'abantu ba bulijjo ne gavumenti ate n'abantu okukkiririza ennyo mu bwakabaka bwabwe kwe kusalawo okukyalira obwakabaka bwa Buganda babulabireko ku ngeri nabo gye bayinza okukikolamu ewaabwe. Now it's clear to us that security is actually domiciled with the people at the local levels. Meaning that if security initiatives are driven by the people from the lowest level, then you have a bottom-up strategy or approach, and that means that when government steps out to implement whatever strategy, the people are with the government. Siano Mchibi, BBS Telefina, agesigika.